po jako akawuwo tuyiyize bwe tusobola okukolera emirimu gyaffe. Gye buvuddeko gavumenti ng'eyita mu kitongole KCCA bavaayo n'enteekateeka ey'okugoba abatembeeyi ku mbalaza wamu n'amakubo g'ekibuga Kampala okusobola okuggyawo omujjuzo mu kibuga, ekintu ekyalekanga bangi ku bantu bano bakukkuluma n'abamu ne badda mu byalo ate bo ab'emitima emigumu ne basigala nga bagobagana n'ekitongole KCCA mu bikwekweto byezeekola okubakwata n'okutuusa olwaleero ng'ebimu bikyagenda mu maaso. Singa babeera nga tebalina kye bakola kitegeeza nti obumenyi bw'amateeka bujja kweyongera. Esooke tufunire watuufu we tulina okukolera, ebisigadde bijja kugenda mu maaso nga tumaze okutereera. Bamufuna mpola babajja we baali bafuna 10 ne babeera nga kati bali ridanda nti balina we bajja nusu 10 kati alowooza nti gwagenze mu office gwoli nezize. Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka agamba nti KCCA eri mu nteekateeka ez'okufuna ebifo gavumenti ebawa ensimbi babigule bazimbire abatembeeyi bano obutale, era nga ekimulese olwaleero badde mu kafubo wamu n'abatembeeyi bano balabe nga babaga ekiwandiiko kye banaasobola okutambulirako mu nteekateeka eno. Ebifo abatembeeyi baffe banaabeeramu abanoonyawo okutondera, so tukyebaza nnyo gavumenti nga kino kigenda kutandika kati fe omulimu gwaffe nga KCCA kulaba nti ebifo ebyo tubifuna ne tubifuna emiwendo gyabyo gavumenti ebigule era twakitandikako dda kitambula. Naye kitugenda okukola n'abatembeeyi tubayise KCCA tubeere mu kafubo. Kisaka agamba nti tebalina muntu yenna gwe bagobaganya kabeera omwavu oba omugagga, wabula kye baagala kwe kulaba nga buli omu ali mu kifo ekituufu ekiteeketeeke. Tetugobaganya muntu oba mwavu oba mugagga oba musoga oba ki, nedda buli omu abeere mu kifo ekituufu era gavumenti etukwatiddeko ddala ekitegeka buli omu ayigire mu management. Enteekateeka eno esobola kubeerawo etandise ey'okugula ebifo etandise n'olwaleero lwennyini tufunye ebbaluwa ng'egamba bagenda kutuwa ssente tutandika okugula ebifo ebyo. Nkoyoyo Kiwana Sande ngono ssentebe wa Kasaato zooni mu Kisenyi Parish asabye Nankulu akome ku basajja bakwata abantu ku nguudo balekeraawo okutulugunya abakyala abatembeeyi ng'abakwata mu ngeri y'esitaza, wabula basooke n'okuteesa nabo mu buntu okusinga okubaswaza ng'enseeraba. Muleke adduse naye gwe n'olubeera ku mwana neeyambula n'asigala obukunya gwanga tulitwalawa tukyagala ntalo era nze omuntu yenna yeekalaka syagala tuteese buteese nga bannayuganda okulaba Uganda bigera mu maaso. Kibi nnyo omuntu kweyambula nammweddeko empisa zammwe ate ddala abavubuka mufuuse empisa. Koza James nga ssentebe wa Kamoocha 2 Church Area asabye Road Mayor okwatagana n'abakulembeze mu KCCA batuule ku mmeeza babeeko ebitundu bye baleka abantu bano bakoleremu. Kituufu abantu babagobye waliwo basaanidde okuva, naye ekizibu kyendaba Meya Lukwago Road Mayor takwataganye na banne mu bya boda mu by'abatembeeyi ndowooza byetaaga kukwatagana ne bakolera wamu. Nze mbadde mpagira nnyo ekikulu abatembeeyi bano, waliwo abeeyita abatembeeyi nga si batembeeyi. Twawule abalina emidaala ku kkubo nono ateeka wano emmali ye ku mukono n'atembeeya, naye abantu omusanga atadde wali ba street vendor tinaye mutembeeyi. Ekibuga nze kyempagira CBD Central Business District, Central Business Division, abantu bandivuddemu go ge mazima. Babatembeeyi abamu bwe tusobodde okwogerako nabo abagobwa mu kibuga Kampala batulaze enyiike wamu n'ennaku gye balina ku mitima gyabwe olw'okubagobaganya ate nga tebabalaze wakudda nga n'ekyokulya wetwogerera bawammanta kiwammante. Tusagira kola omukwate kintu twagala nkole nabeerawo nkyetwagala kole topati kapito netetewo kapito yange yino wano mutattewo ayita kigemu onjijjawo katwagala nkole wali nakola ki. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.